Thank you so much mwana bali mukubera ngati muli mukula TV Spark TV kansweba ne mwasuze bulungi nnyo ndowooza wenjoga zine sawa muba mukitegera bulungi nnyo ndi ku ssomero okubera ngate munaye mbuuza abaana n'abasomesa bino ebintu babitegedde bulungi nnyo twawidde Minister of Education of course yabadde nasobola okubera ngati munaye atutotola ebintu ebyenjawulo however much abazadde abamu tebategedde ebintu ebyo ntegeeza ki grading system ya this time round yakyuseemu okusinziira nga bwe yali ku mulembe gwaffe ffe waffe twafunanga ziddi nga tumanyi tuli baakabi naye kati buli muntu yayise buli wenda bandala result 1 ani yasembi ani yayise tugenda patwogera ku bintu byenjawulo mostly abasomesa bagenda kwa babingamba binyonyole bazadde abali eyo kubanga tuli mukubera tumne twogera bino byonna mulimu muzadde agawa mwana wange simanyi oba yayise oba teyayise nga bwe yali result 1 wali waggulu balina engeri gye banyonyole ne bagamba ddi obeera oyise ate kati gwafunye i oba tokoleddeeko ddala naye nga kigambibwa ate mbu oba wayise subject emu obeera wayise kakati ebintu ebyo ffe wakolanga subject emu nga gyoyise yokka nga tumanyi oba wagudde bulungi nnyo so kati wano siraamu ddi tu ebintu ndaba byanjawulo byakyuseemu tuli mu kwogera nno bino ebintu of course nga Kalikyuba empya eyajja y'ensonga lwaki bino byonna byakyukiramu byonna byajjira mu guno omulembe kakati nsaawa wenjogerera ndi ku London College right London College yes Central Schools and Colleges ndi ku London College yemaya abagimanyi this time round ngenda kwanjogerako n'abaana banyinyonyole tuli mu this is senior 4 right senior 4 ya guno omwaka last year bali mu senior 3 so now kitegeeza ki bana abagenze bo bye batandise Kalikyuba empya kati bano be bagiyingiddemu njagala kubeera nga manya babitegeera byo kubanga ola project work nze sinawe nagirabiranga nsoma naye abantu balina already ebintu bye bakoze babireseeko wano kitegeeza ki tugera kuba tumanya eno entebe already somero lyendimu abaana tubagambye abamanyi Oluganda bagenda okugera ku Spark ne bagamba kansooka nsembereke mabega bano babikola batya nga ate bino ebintu byaffe oh my god so olunaku lwaliro bali smart nnyo esomero kakkamu buli kimu kiri bulungi they are very organized. How are you? Good morning. Good morning. What's your name? My name is Comfort Samali. Form 4 right? Yes, Form 4. Ogenda kwogera Oluganda oluzungu right? Yeah. Good. Ebintu ekisooka kya byonna we twogera zinsaawa oli mu senior 4 you were in senior 3 last year. Kalikyuba empya yajja oli mu senior 3 ebintu obitege how is it so far? Ebintu mbitegera bulungi like the teachers teach properly it is the same content as the last curriculum ebintu tuyiganga bye twabiyiga biology takyuka math takyuka ne kati engeri gye tubiri abasomesa babireetamu yeyenjawulo babireetamu in a way that how can you solve a problem in your community that is the math we learn or the biology or the English is in the way that waliyo ekizibu mu community how can you solve it that is what yes solutions that's how we learn it so kati bino ebintu birimu ndowooza finding a solution okusinza by the nawe mbadde mpulira olwedde abaana bali mu mawulire abazze abakyaddeko kwentiva kawungezi n'abalala bakyadde mu mawulire ag'enjawulo mbadde mpulira nga buli muntu yenna annyonnyola ng'ono omuwala bw'annyonnyodde agamba bali this time round eno Kalikyuba empya erinnyo okubeera ng'osolovinga solution okubeera ng'olaba kiki ekituufu ekirina okubeera nga kikolebwa era nga ndi sure abalabye Minisita Janet Museveni yavudde n'asooka ati nga ebintu ebyo abyogerako yazze abinnyonnyola ngenda kubeera mbatambulamu mpolampola abasomesa bali side eri abaana bali side zeno abasinga abaana abavudde ne bagamba kino n'ensoma simanyi njagala tukompeyalinge Kalikyuba enkadde ne Kalikyuba empya eriwa gy'ogamba maybe oba twandisigaddemu nkadde oba tugende n'empya eriwa eri gy'olabanga it's good for you probably nze nsobola okugamba muntu njagala tusigalemu eno curriculum kubanga gwe ng'omwana tofa kugamba muno omusomesa baba tampadde kino sijja kukola kino oba self driven nti ticha bakuwa waka obeera n'obwo obwongo kugamba let me go to the library let me search let me take my work you are self driven. You used to search. Yes, you research but this time round you are working upon critical thinking, communication, cooperation, very many things that you're not only being self-dependent on a teacher but you can also depend on yourself. Yes. Kateno curriculum nze ngamba tugisigalemu kubanga etuyamba bingi kubanga some of us tuyize ebintu byokukola emikono like emikono gyaffe we can make maths, we can make donuts, tukola ebintu bingi, we can make cosmetics, we can make liquid soap. But twakolanga in the other old curriculum. The other old curriculum teacher used to come ku board nawandika ebintu bingi naye kati he comes to class he gives us a topic he's like go and research about this and this we sit in groups we discuss so musomesa mwabagyeko emirimu nakyo sense tetwabagyeko mirimu but naffe kituyamba abantu abamu bali shy so bwe tuba tukolera mu groups tusomera mu groups omwana tasobola kwogera afuna eyo chance ogenda mu maaso ga class na presenting a work n'ayogera so it helps to boost someone's confidence omuntu aba asobola okweyogerera so
I feel like it's a best curriculum. Yeah. Okay. Now, twali tuli mu kulaba results abalayo results muina wansi wano wansi we mbadde mulaba akasemberayo ddala awo wansi nga balina ngeri babuuza project work nze okusinziira bwe nasoma saalabako kigawo project work ebyaddala naddala ate nga kifulumidde ku gundi UNEB nefulumya neegaba bannaye project work max zino ze saazifunako kyenjijjukira nze byaffe byalinga bizibu ebamye byangumu. Now, what's this? This is, should I call it, you can put it like a table mat. Osobola okiteeka ku table eno okiteekawo nga ku dining table okiraba ekifaanana obulungi. Kye kintu ky'okwata nti no ffe ng'abaana tukikwata ne tukitunga bulungi ne kivaayo bulungi ng'okitimba kuli nawe n'ogamba ya omugenyi ne bw'ajja ewaka kirabika bulungi okiraba ndowooza. Kati then kino ekintu omuntu bw'aba akikoze era omwana we bw'akikola kikuzaamu amaanyi kuba kino we mba nkikoze nga nze omwana ne ntuuka eyo ebweru nga ntandise okukola besides tugeze we mba nsomye medicine so okusalawo nti kantandikewo ki okutunga bwe mba ntunze nsobola okutunda kino emitwalo nga side hustle nembeera nga nkitunda ng'emitwalo ng'ebiri mba nfuna bwe mba nkoze nga bingi let's say like 200 mba nfuna esente eziwera kati then bw'otunuulira ngeno bwe nfunako mu skilling gwe nfunye n'okusomero ate no bwe nkolako ne mu medicine ate era nga naye nfunayo sente mba nkola okusinga ate old curriculum. So n'abasayansa batunga bino ebintu babitunga ani akola wano science mwena Yes. tukola tell me mwenna kati mutunga bino ebintu kubanga bino ebintu byalinga kufa atanyonga bino ebintu buli muntu asobola okubikola kubanga mu project work buli omu akola project work. Actually, some of us came when we have no skills, but our fellow students are the ones who teach us how to do this. Buli omu ayiga ku- These domats. yeah they're nice. It's just a matter of us going. We have school canteens. They are all the materials that we need are there. We just need to buy the needle and the threads. So we teach ourselves. Because we sit in groups during project work. It's about okutula mwena ne mukola ekintu. Kati fena tutula wamu ne tukola. Kati wali wasobola okuggwa bino ebintu kubanga ndabira ddala nga byonna byebimu. Sibye actually waliwo n'ebisinga just tubireese tubasonyeemu naye bakabi muli maama. Yeah. What's this? Kuba kati kano kosikalaba kano tekanaba kuggwa ndowooza mukyakatunga. kafula kasawo naye twakomaawo munnange. Ani abagamba fashion gye mulina okukola oba design gye mulina okukola ne mugamba? Tewali atugamba yemmwe abasalawo ng'abaana muyinza osalawo nti domati yaffe tugenda gikola mu plastic kubanga plastic atususeko e Uganda kubanga luli mu dumping site yagwa. So you find a way of finding how to reuse the plastic in a way that we reduce all the plastic mu kasasiro yenna e Uganda. We even make dresses. We make tops, dresses. Ne mwambala obuwero mukola njagala mumbuire. Kati tusobola okugula tusobola okumanyi buno obu swimsuits buskaati obwo tubukola ne tubutunda. Mufuna mne kasende nga muli Project work kasita otwala wa teacher n'amakinga nakwa maxizo akudiza ebintu byo kati gwe n'otunda. Teacher asinziira ku ki nga awamakisiza bino ebintu? Asinzira ku basically your creativity. You have to think outside the box. Ekintu kino okubeera unique. Together you're making something out of plastic. We have seen many plastic dustbins and all that, but then they based on how unique your thing is. So if you can see this thing, ojja kusanga many designs. This is not as square as you can see, something like of a kite shape. So atunolira how far you thought before you made this thing, the materials you used, the time you took making your project work. That's what they basically base on. Tamala jana kumakinga nedda. Abera yagala kulaba chichi. And the other thing, it has to be solving a problem in the community. Maybe I've decided to make a plastic trash can out of bottles. I'm serving the environment, like I'm promoting patriotism. I'm helping our school not have rubbish and at the same time also helping to recycle it using a dustbin. So that's what they base on basically. Teacher kyatakugambye kutunga. Ye ajja okubeera ng'agamba no yagenda okujja ampe max nga ite yangambye. Maybe ng'ongamba ku timetable. Ekisooka ku timetable kubeerako lesson mbweno tugenda mu eno mujise mutya project work. Ku timetable kubeerako. Mwina how hours make? It's a day, like a Saturday. You go, it's under the skilling part. You can go for skilling
and then you had like get some things from the skilling lessons noja n'obugattako ku project yo wali so ye teacher ndooza n'abeera takategedde awo obeera osobola omuyitako mpola mpola cause if I've gone for tailoring I can go for skilling tailoring nenkola my material after making the material I can get the skills I got from the tailoring lessons of skilling nenkwata material yange nenjikolamu like a shirt a top so when I bring my project work to the teacher maybe they don't know how I made it but I get skills from both sides I get from the project I'm making and also from the skilling lessons we get. What's this? It is a cloth tie and dye. This is artwork. Kakati bino ffe twabikolanga mu abakolanga art sicho ife we twasomeranga bino byonna bino ebizibu byonna twabisabiranga bino ebintu byonna byabeeranga side zeri kati nga abasayansa temulina kye mbagamba abakola bino ebintu engeri gyoga otuuza omwana agenda okubeera ng'akola nga bannaye ng'atunga omuntu ng'omutuuza mu bino ebintu. Do you guys enjoy doing it though? Yes, we actually, it's so nice. It's so nice because you, as someone who is doing science, people choose different things. Twagenda kungamba nti okubanga okola science tosobola kukola kino. This is adding marks to you. Kino kikuwa marks. Ate n'abasomesa baffe bambi bafaayo. Not twagenda tula okole project bwo muticha ayitamu okulaba byokola. Ate some people abana bamu bo bagenda ne bagula buguzi ebintu ebiwedde nga tebagala kwekolera. Nange bwekye nandikoze. So omusomesa ayitamu ng'alaba ayagala kulaba proof. Did you really do this on your own? Yes. So kati Actually, outside there, like in the outside world, it's not all about an office life. Because not everyone who has studied has prospered. But nga ntudde wansi tugeze nina my saloon. I choose to make these things. I will be profiting from the saloon and also profiting from this. You have to be multitasking. Like togena tula mu office olowooza nti sente zigenda kujja nedda. And that's how the projects are helpful. I can choose to make like this thing as I'm also working in the office. I'm making something outside there. So at one office where I have somewhere to get the money. So you're like, I'm making capital from this to put in my office, something like that. So kakanayo kana akantu akandabikidde bulungi. No producer wange abyagala. Just okwata bugwe n'obusala no like kati omanyi bino ebintu olina olugoye lwonoonese nedda tolusuula lukwate lusaleesale olukwate okwate akagwe kati olaba kano kwe yakwata n'abukwate n'agenda ng'abutungirako kane nno kakolanga nako kaddomaati nedda ey'omu kisenge. Don't tell me that laba yo you have your towels in the house giteekawo jangu ng'oyingira mu kisenge weesiimuuleko toyingira buyingizi kisenge ndowooza okyaba n'omulembe nga mulala muko abantu nga bamanyi bingi mwenga mumanyi bingi tukola liquid soap. So in case like at times we are cleaning materials tusobola otutunza essomo lyaffe liquid soap ne tufuna capital. So mujja kuwaayo school fees naye still mu school fees omwana mwe mugenda baguza. Kati mukulu fandi nakuggwa. Eno fan yawedde kubanga nakugambye ekola. Yes, yalaze just kuteeka mu masanyalaze kubanga twabagambe nti kasasiro kyekizibu kye tulina kati kino kyonna twakikola mu kasasiro. Fani yaffe ekola kubanga kati omanyi omusana gwe Uganda. Omusana gwe Uganda naye nga ggwe ng'omuntu alina obwongo obukola obulungi. How can you solve the problem you have nga toyina ssente ne tukola fani yaffe ebeera ewedde kati fe omusana Kati mudo muli mu fani nga bumeka. tetulina eno gundini eno just prototype. Bangaye balina SC. Kakati kanyowe ku mulenzi ayinzo ye kakasa Oluganda wano yani. Kuba nyina ebintu byenda byenga birabika bulungi nnyo nyindala at peace. Ani asobola okukola gundi eno gwe njagala mubuuze nga okay njagala kumubuuza bulungi nnyo nnyonnyole. Muzeyi soko otubuulire wano. Kino ekintu okitandika otyo kikola. Kijja kitya kiyamba ki ng'oggyeko mbu okay kiyambako maybe okudesigning ennyumba oba anything. So I want to know about this. Yeah, so me I'm an art student. Kati kino bakiyita a mosaic. Woba okola this art piece, it is so nice because you just get like small pieces of paper.
kati ngono bwe yakola yakwata paper nga bw'omulaba, there are different colors, different shades. Okwata colors zo tugeze bibox bano abalya cereal biki n'obusalasalamu yobu small pieces after making your beautiful sketch. Then after making it, you get those small pieces and you start placing these small pieces of paper. You can choose any material. There's another mosaic right here. It's of beads. So you choose a material you want to make. Katoni yakozesa beads. Now coming out with a composition. This one used paper. So after cutting your paper very well, you go on tracing, following the sketch you made. Let's guess he colored this and this. So ngakwata bu paper bwenjawulo nga sticking on. You're not only making a composition, an art piece, but then you're also removing rubbish from the environment. Like you're reusing that rubbish. Eyandisudde box ate kati yakozemu composition, which you can actually sell at a very high cost nofuna sente. Kati gwe yandisudde ebipapula n'okolamu sente. Ndowooza kati kweno generation teri muntu agenda kubeera ng'agamba nfulumye mu ssomero siina kintu kye ngenda kukola okusinziira ku kyenva okulaba waneeno. Buli muntu agenda fuluma ng'olwedde alina ekintu ky'amanyiiko. But times waliwo w'ofuluma ng'ogenze wa mu holiday nga weetaaga akasente ako ka pocket money of course okeetaaga. Naye at times bino ebintu bikwembako kubeera nga ne mu holiday osobola okubeera nga temunayo bikola then w'okomerawo ku ssomero nga buli kimu kiri masavu. Omulembe gwa kabi kangende kubasomesa ndabe. Ekisooka kya byonna basomesa. Obuzibu bwe nasize okusanga kunnyonnyola BEC simanyi kiki. Tusooke tutandikira abasomesa abazadde yaffe mudakiikano ze tuyina. Tusooke tunnyonnyole abasomesa ino grade nguni empya yazze babitegeere kuba mulimu omuzadde ali eyo tanakitegeera mulo omwana nga yafunye ate nakitegeezebwako mbona subject emu kasita ogiyita oba oyise kyokka ewaffe walinga ng'osembye by then naye wano munaye muyita kiki. Erinnya lyange nze Salongo bya Katonda Fred. Ndi musomesa ku London College of St. Lawrence Maya. Kati curriculum empya subject ki? Entrepreneurship. Yes, kakati abazadde tebeeraliikirira. Curriculum yakajja. Ate ekitongole ky'ebyenjigiriza kifuddeyo nnyo okulaba nga batekawo emisomo egy'enjawulo ku TVs okulaba nga bagezaako okubasomesa. It's a matter of time. Abazadde bagumiikirize naye ate bagoberere emitimbagano kubanga byonna biyitako. Era bwe tunafunira abana aba second lot bano abaddako bajja kuba ngeri okukola ki okukitegeeza. Kakati bwe bagamba nti afunye okuva ku 8 okwenda ku 10 oyabeera exceptional. Kitegeeza omwana oyo aba wanjawulo aba ataddemu nnyo obusobozi bwe buba busukkiridde exceptional nti afunye okuva ku 8 okugenda ku 10. Era nga olabye omwana ayinza okukolera art piece nga mpuufu nnungi nga nawe obeera nga gwe musomesa olaba nga omwana ajeeyo nnyo buki obusobozi bwe. It's a competence based curriculum. Basi nga tunuulira kiki osobola okukola ng'omwana. Ensoma empya egendereddwa okulaba nti omwana bazuula ebitone bye bazuula obusobozi bwe buli luddawa kiba banda okukola ebintu ebyenjawulo. Era mu projects government Ministry of Education eweereza themes emiramwa kwe bagenda okukola project kwe basinga projects nga bw'ogamba environmental conservation okukuuma obutonde bw'ensi. Yes, kakati na tekawo omwana abeeko bw'ayiiya ng'akozesa ebimuliraanye ayambeko okusaving environment, protecting environment, kyokka ate nga asobola okubako kyakola mu ebyo ebintu nga bakoze faani ng'agijja mu kasasiro. Kakati omwana obeera omutakisinze okulaba nti asobola okukozesa ebimuliraanye nga taddeemu kinene kyokka nasobola okubako kyakola ki kyajjamu. Kiza faani nga bwekola nga bwegenge ekola kitegeeza aba asobodde okukozesa ebimuliraanye taddeemu kinene naye ate n'abako kyakozeemu ate nga kya mugaso kubanga faani ekendeza ku bugumu. Kakati grade eddako ye B okuva ku 7 tuba ku 7.9 omwana oyo by then yes ne bagamba oyo ali outstanding. Omwana oyo aba mulungi nti ebyetaagisa byonna mu ssomo eryo abeera abifunye. Ebyabadde bigendererwa mu ssomo eryo abeera abifunye, abeera wanjawulo, abeera agoberedde oli ow'enkizo ali exceptional. So abafunye obono si tulako si yes si. Kakati si eva ku 6 ina ku 6.9 yegoberera eri outstanding. Kati omwana oyo ebigendererwa mu kusoma
ebisinga ababifunye naye nga tetuusa ate kuoli oli abisinga byonna ababifunye oli byonna abifunira ddala kati ono ebisinga abikoze eki abeera abifunye abibijjeeyo addeko wansayo waddi aba avudde okuva ku 5 twaka 5 kitegeeza omwana ne bwoba ogende ensoma eri enkadde omwana afuna 5 ku 10 aba ali wakkatikati nti ebimu abifunye si byonna n'ebimu abikoze eki okusinziira ku busobozi bwe. Okay, kaka nkusalemu olw'obudde njagala kunyinyonnyola lwaki buli muntu yajjidde mu result 1. Yes. Kubanga in fact kafuna abikinyonnyola. Amanya nze mukyala Galabuzi Rose Kintu nga nze nkulira essomero lya London College of St. Lawrence. Kale nyabo. Kakati okusinziira bwe bawadinze result 1 kyategeezezza nti omwana ono yasobodde okukola ebintu byonna ne coursework yamukoze. Kitegeeza buli eyayitidde mu result 1 asobola okufuna certificate eva ku UNEB. So waliwo amasomero agamu nga tegasobola kuweereza project work. Ng'omwana yakoze subjects naye nga mu project work teyakola. So kitegeeza nti naye yayise naye waliwo byataafunye. Era oyo omwana aba tajja kufuna certificate aba agenda kufuna transcript. By introducing the transcript. Naye abaayise. Abaayise. Kubanga alina bye yakoze. Eno curriculum weeberere ey'enkizo. Era yanjawulo kubanga omwana yenna buli lwokola subject yonna n'obaako ky'ofunye kitegeeza mu mutwe olina ky'olinamu. Yadde zonna ozigudde n'ofunemu. Tosobola kuzigwa zonna. Kizibu. Ng'era abaana bwe bakunnyonnyodde nti buli mwana akozesa obwongo bwe ate ekirala muyambagana kubanga kati tebakyasoma nti batudde nga bwe twatuulanga batuula mu groups. Kitegeeza nze bwe mba nnina kye sitegedde munnange akitegedde tunnyonnyolegana buli omu n'abaako kyafuna. Y'ensonga lwaki nti olaba nti abasinga bonna baafunye result 1 naye ate era wali abaafunye result 2 bebo abaana abatagenda kusobola kufuna certificate naye era bagenda kufuna transcript. Yadde nabo abaayise. Baba baayise. Bana akadde katono bintu byetaaga just budde ndowooza lunaku lulamba kuba abaana te story yaabwe nnungi n'abasomesa balina story yaabwe nnungi. Ndowooza omuzadde ali ati olabye ekifaananyi ndowooza kyogamba omwana bw'oba olaye ng'ajjidde mu ttuze sinaakumulabako sofa naye ndowooza gye bali nga bwe baŋŋambye abafunye 2 njagala kubasaasirako kuba at least wandijjidde mu 1 ku subject emu ekulema okola at least nkola eno neesiba kweno. So guys njagala kwera mberekereza ngenda ku social media trend nkyali ku London College eri Maya, very beautiful school.